be basajja bakyagenda mu maaso n'okubanga bawalaggana. Bano bali mu kwekuba enteekateeka zaakoleddwa lunaku mukwano gwange lwakusatu nga twagala okulaba nga tusisinkana ng'ababedde wano mu East Africa tusobole okuba nga twogera ku nsonga ezigenda mu maaso n'okuba nga tuzigonjoola. Era gavumenti y'eggwanga erya Kenya neetuuka okuba nga etukakasa neegamba ku lwokusatu tetugenda kubukkiriza kuzima okuggyako nga tusinkanye Sekedi nga tusinkanye Kagame. Abo ababiri tubeetaaga tugenda kwogera nsonga kiki ekiwalagganya abataka. Twagala tugezeeko okuba nga tukijja mu ddeero. Munnange kankubuulire nga amawulire gatambudde bwe gatyo. Omusajja gwe bayita William Ruto nga yeesunze okuba nga asisinkanya bano ababiri boogere ensonga. Essaawa zigenze okuba nga ziwera mukaaga ez'ettuntu lya leero nga getufuna okuva e Congo Kinshasa batukakasiza Fesikedi tagenda kujja, tubiganye. He will not attend, tagenda kubibeera. Mutugamba nti nanyini nsonga atuuse okubanga bw'ati akibuukamu ate gwe balumiriza gwatuuka okubanga bw'ati akirekamu. Ajjukira nti bangi batandise nnwe okuddamu okubanga bazisonga mu ggwanga lya Rwanda newankubadde nga Kagame agamba ekyamazima batuwaayira. Omusajja Sekedi abyogedde ebbanga ddene nti ekintu kino Rwanda yeekirimu. Kati ab'ekibiina eky'amawanga amagatte okuva olunaku olwajjo n'egye butuukidde olwaleero bonna bayisa message nga bagamba tewali kubuusabuusa. Naffe tukikakasizza ng'eggwanga erya Rwanda liri mabega w'abasajja aba M23 bagenda mu maaso n'okubanga babayambako n'okuba nti bakuba emmondo. Kati y'ensonga lwaki oboolyawo Felix Sekedi w'eggwanga erya Congo agambye tagenda kutuula mu lusinkana luno. Abiganye tekinnaba kubanga kitegeereka oba ddala Paul Kagame naye anaatuuka okubanga bw'atyo ye abeerayo oba naye agenda kumaliriza nga bw'atyo abizira. Naye nga kyonna kye kiri omusajja agambye temutusuubira, ffe tetugenda kubibeeramu ebyo. Bino biri bwe bityo nga bw'ogenda mu maaso n'okubanga obifuna okuva eri nannyini waaka. Naye nga amawulire getwongera okubanga tufuna obudde buno abasajja njagala nkutegeeze bongedde okuteeka ekikaliriro eky'amaanyi ku basajja mukwano gwange ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Rwanda. Era wano tulaba ne bannaffe aba gavumenti y'eggwanga erimanyiddwa nga erya South Africa batuuse okubanga bayisa message ne bagamba nti bino bye twandiyagadde okulaba nga lwakiri eggwanga erimanyiddwa nga erya Rwanda libeere nga likwatibwako. Kimala Rwanda eyitirizza ejjogo Rwanda eyitiridde ogenda mu maaso n'okubanga bw'eti etabangula ebitundu. Stop supporting M23 rebels. Eyo message gye twagala okubanga tugamba Kagame. Lekeraawo okubanga oli mabega w'abalwanyi ba M23. Lekerawo bayirawo omubiri, lekerawo genda mu maaso n'okubanga bw'otyo batadde buli kyonna kye beetaaga. Bwe tubadde eri mu ggwanga erya South Africa waliwo minisita Bamita Ronald Lamola ono atuuse okubanga bw'atyo ajja bwino n'agamba tusobodde okubanga tukuŋŋanya bwino okumala ebbanga lya myaka 2 nga bwino ono agezaako okubanga ayoleka ki nga gavumenti ya Kagame bwesobodde okubanga bwetyo emala obudde n'ensimbi mpitirivu nnyo n'eziteekamu okulaba nti egula ebyokulwanyisa bingi bivudde mu mawanga ag'ebunaayira ne bijja ne bimaliriza nga bigenda mu mikono gy'abasajja ba M23. Ebyokulwanyisa bino gavumenti ya South Africa egamba bagezaako okwongera okubanga bakakasa oba bye byava mu ggwanga erya Isirairi n'ebyo ebyava mu ggwanga lya Amerika ddala byagulibwa bugulibwa oba ne gana amawanga aganokolwayo oba gayina omukono gw'amaanyi naddala mu kino ky'owulira ekitambula kati mu ggwanga erimanyiddwa ng'erya Congo. Kiki etugamba mukwano gwange ekiwulirwa? Waliwo jjeno omu munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya South Africa eyatuuse okubanga bw'atyo mukwano gwange aleeta bwino ono nga agezaako okubanga bw'atyo ayoleka nti abasajja ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Isirairi baawaayo ebyokulwanyisa eryani eri omwana ono amanyiddwa nga M23. Era abasajja bakulu bano bagamba bwino gwe balina ayongera n'okubanga alaga ebyokulwanyisa bino nga bikozesebwa wali eri mu lutabaalo munda mu ggwanga erya Congo. Gwe twogerako Jeno Mulamba Mawomela Moreti Motao ono yatuuse okubanga bw'ati atukanyuga bwino n'agamba bagenza okwetegereza emmundu zennyini M23 zeekozesa nga Amerika n'endala nga Njizirayiri. Omanyi kye bayita emmundu nga Amerika n'emmundu enjizirayiri. Ekitegeeza byakulwanyisa nga byakolebwa mu Amerika n'ebyakolebwa mu ggwanga lya Isirairi.
kati batugamba nti batuuka okubanga bagenda mu lutabaalo nga n'emmundu ze baali baleeta bo ng'aba South Africa ezituukana n'enneca ey'olutalo mu ggwanga lya Congo ekyamazima nga tezimalaako nga kibaleetera ate okwetaaga kumpi okutumya emmundu endala ez'amaanyi ezisobola okuba nga zisindana bulungi ne zino abaana ze bakozesa nkola ya mu Isirayiri n'omusajja ow'eggwanga erimanyiddwa nga Amerika. Wabula bagamba kati bagenda kunoonyereza balabe kino kyakolebwa Isirayiri oba sinakindi n'eggwanga lya Amerika nga bakigenderedde ntulina kusapootinga Isirayiri no kutusapootinga Rwanda tubawe ebyokulwanyisa abaana ba M23 bakube emmundu bakutuleko ettundutundu oba nedda. Abasajja batuuka n'okubanga banokolayo sunglasses ezikozesebwa bano abasajja bakulu seba ba M23. Wali olabye ku naddala ku bantu abakuuma bakulembeze b'amawanga gamba nga bano abaana abazibwa abakuuma Mwami Museveni waliwo abatera okubanga bateekako obuwaaniwaani obwo nagamba buzibuzibwa obuwaani si bwa malaasi tolowooza nti bubeera bwa swaga obubaaba nedda kati obuwaani obwo bugalubindi abayeekera bano ba M23 bangi balabiddwako ssebo nga babwambala. General wa South Africa musajja mukulu Mawomela Moretti Motao agamba nti bwe basobodde okubanga bafunako oluvannyuma lw'okubanga bakubagana ne bibawambye bakizudde nga bo abasajja bakozesebwa special forces amajja g'eggwanga erimanyiddwa ng'erya America n'abasajja ba Marines America kati ebikola byabwe bituuka bitya ate emikono gy'abasajja bamanyiddwa nga aba M23 byebyo nno mukwano gwange ebiriwo kati obudde buno nga bagezaako okwongera byonna okubanga bikuba mu tochi balabe ekizibu kye bayita mukwano gwange M23 ggwanga limanyiddwa nga erya Congo addala kiva ludda wa era ani ayongera okubanga bwatyo mukwano gwange akikumamu ogutaaka mukadde kano tulaba gavumenti eye South Africa ng'evuddemu omwasi neetuuka okubanga bweti ewogganira oba kuwogana oba gezaako okubanga lwakiri mukwano gwange bayisa message ey'eddoboozi ekkangufu eri bannaffe ab'eggwanga lya Rwanda. South Africa egambye Rwanda bw'otokomya nate support jowa M23 ekijja kyandiba ekinene tulinda okuwulira oba banakyogera tebalina bakubanga bakisinyaako kiki ekyo ekinene ekyo ekisuubira okubanga kijjawo essaawa yonna mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Democratic Republic of the Congo. Anti ne bino South Africa egenda okutuuka okubanga ebyogera nga batulagako bulazi omuwendo ogw'abajjaasi baabwe abafudde seba omuwendo gweyongedde nakubuulidde bwadda nti abajjaasi ba Tanzania bangi bateddwa abajjaasi ba Burundi batugamba ababadde munda mu ggwanga erya Congo bano Babarundi basigazzaako kumpi ebitundu 3 ku buli 100 bwe kibanga basindika abajaasi nga 100 amanya nti basigazzaawo abajaasi 300 olusanvu lwalazeewa oli mukulu ekimala tegeera nti babeera bateddwa kati abasajja bakulu bano bagamba mu byonna nga tukyayongera okubanga tubyetegereza twagala n'okubanga tutegeera amawanga gennyini agongedde okukakasibwa gye butuukidde olunaku olwaleero nti mu kaseera kano bagezaako n'okubanga lwakiri bayambako kugamba okutereeza obukulembeze mu M23 batuuka okubanga kugamba batwala obukulembeze bwa Goma bwonna nga bagenda kuteekayo obukulembeze obw'enjawulo obutali obwo butambulira ku basajja bakulu bali ab'e Kinshasa kati baagala okubanga batonda obukulembeze obw'enjawulo obugenda ofuga ebitundu eby'obuvanjuba obw'eggwanga lya Congo. Batubuulidde nti waliwo amawanga nti ekintu kino gakirimu bulungi tebalina bakubanga bagoogera naye bagamba leka tumalirize okunoonyereza kwaffe tujja kubanga tubategeeza ani naani abali emabega w'ekintu kino nga baluubiridde okwagala okubanga bakutula mu ggwanga erimanyiddwa ng'erya Democratic Republic of the Congo. Bino biriwe bityo naye nga amawulire amalala getufuna mukwano gwange gwakyatugoberera kwe kulwana okubadde kubumbujira mu bitundu eby'eggoma batukakasizza nti mu kaseera kano kukendedde oba okyali awo kale osobola okuwulira ebitulikatulika naye nga tebitwala bbanga ddene osobola okuwulira ebisindogoma n'amasasi osobola okugawulira naye nga tegatwala kiseera kinene agamala ne gazikira ekyo nno nga kitegeeza nti ezo z'empulunguse z'abamu ku bajjaasi b'eggwanga erya Democratic Republic of the Congo abatannaba kukkiriza nti ddala Goma yabavudde eddamyaganya gy'engalo naye nga lwakiri abasinga obungi bwe kibanga tebattiddwa abamu baamazedde okubanga badduka yo mu ggwanga lya Congo gavumenti ekyayongera okubanga bweti enoonyereza ku basajja bayo ba commanders abo abategerekese nga ssebo bwagenda okukya ku lunaku olw'ebbalaza bano abasajja bo nga baamazeemu dda omusubi bwali budde bwa kiro mu matumbi ga budde abasajja ba brigade ba colonel ba captain ne balyoka batumya
obwato obwamaliriza nga bubatwala mpola mbiri paka kutuuka Bukavu olwo nga badduse mukwano gwange territory emanyiddwa nga ey'Egoma. Abandi badde baduumira amajiga n'ag'eggwanga erya Congo okulaba nti balemesa M23 ate be baasooka okubanga batumya obwato nti abaaye musooke muleete wano obwato bukume butokote. Abasajja ne balyoka baleka kati mukwano gwange Goma ettayo. Tutegedde okunoonyereza kutandise ku bakomandazi bano tetunnamanya baagala bagajambula baagala basala ku mitwe kibooko ku lubuto kati bagamba katunoonyereze n'ekyo nakye tunaaba tuzudde. Buli kamande yalidde agenda kutuuka okubanga bw'atya bitanaka. Kale bino byonna obiwulira bw'otyo naye nga nkujjukiza gwe alina okunyolwa lwa bulwadde obugezaako okuzuganya. Teweerabira bannaffe ba Mulasa Herbal Center. Bano bakulembeddwamu Muzeeyi Mulasa omusajja omukugu mu ndwadde ezaalema abalala ng'ali wamu ne Ssenga Namata omukugu mu ndwadde zonna ezizoganya abakyala. Abakyala tubajjukiza nga oyina embeera yonna agamba nga bano abalemereddwa okuzaala naye nga bamukebedde mu malwaliro ag'ekizungu ebyuma byonna bikakasa sisitimu ye eritalatiibu kati kiki ebisigaddewo bikwasa Ssenga Namata. Atera kuwa bbanga liba ttono nnyo n'agamba bw'onoola obubonero buno mwana wange ng'onkubira akasimu nga nkujozaayoza nti kati lwakutteyo dda n'olwekyo abakyala muleme kubanga bwe mutyo nno munakuwala nnyo nze sinaafa sizadde ku mwana bamulasa ekyo baakigobye. Gwalumizibwa ng'ogenzeko mu kasanvu naawe omukyala buli kadde ng'okaba bizimba ku nnabaana naawe agamba obulumi obw'omu nseke tobitegeera mugende. Ssenga Namata agenda kubanga bw'ati akyekwatiramu. Abalina amaaso agabaluma galeeta ebinyinyi galiko ekifu galiko ensenke Muzeeyi Mulasa akuwanna ku 2 kati mmwe abalina alusa zibaleetera embuto okutandika okudoodooma olubuto ne lukola maloboozi ne lwepika abamu ne mukaluubiriza mu kufuluma lw'ofulumya obulungi ate ofuluma musaayi akugamba gwe jangu tukulage mu lunaku lumu enkyukakyuka gy'ogenda ofuna mu bulamu bwo. Ekyo ekya sukaali buli omu yakimanya dda nti Muzeeyi Mulasa ye kafulu akuwa sabbiiti 2 kitundu n'agamba genda bakebere bakubuulire bw'oli naawe ovaayo tokkiriza nti ddala yeggwe amaze emyaka ng'oli ku mpiso. Kati mmwe abatawanyizibwa nate obulumi mu bigere bisula nga mukwano gwange ebikola bbugumu tokyabibika birimu obufumitafumita owulira nga ofunye kati n'ebikusiiwasiiwa. Ekyo nno Muzeeyi Mulasa akugamba mu lunaku lumu bwe ruti wootegeera kye bayita eddagala ly'abakafulu ba Mulasa Herbal Center. Abasajja gye muli tokkiriza kuddamu kojubwa nga buli omu akulaba. Dakiika 2 manju dakiika 3 akadomola kaluwa asaawa emu njala kugenda manju biswaza jangu ofune Prostalife. Ezo nnaku ziba 2 zokka Muzeeyi Mulasa zakuwa. Ekisenge kyo yamala dda okubanga bw'ati akuteekerateekera majegere super bangi mukoseza masturbation tewategeera nti obwo butwa bwennyini eyo tekunafuyiza mukwano gwange neekuleka bwetyo tebakulimba. Ekyo kye kibaleetera bangi okusigala nga laavu muggo mweri era nga oyaayaana obeere nga obaako kye weekolera naye nga ingini tetokuta nga tevaamu mwasi gwonna lwaki wakittira eri mu kwezanyiikiriza. Kati asooka nayoza ingini n'ajjamu effect eyo yonna ogenda okuwulira nga naawe ingini bw'ogezaako okubanga ostartinga bwoti ingini ogikoloze kuba kimu bweti ate neewangaala n'ogamba kyekyo kalowe bali nnyo okubanga watuzigirira bamulasa ne delivery bagikola ojja basanga Kawempe Mbogo bafune ku 076 20 9 12 076 20 9 ne ku 075 9 26 5 16 tugambye ku 075 26 5 16 katumala okugenda ku mukwazina Pal FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Solange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets lyakakasibwa National Drug Authority.